Yes, you're right. Mbakulisizaayo nnyo mukulike obwakedde mwasibye muti eyo kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo mugyebale egyo gyonna gye mututuusaako engalo mu mikwano gyange abali eyo abampuliriza. Tutandise n'akatambi akagenda maaso n'okulaga embeera egenda maaso mu ggwanga erya Somalia eri amagye ga UPDF aga Uganda People's Defence Force gwe mukwano gwange ampuliriza. Tutandikidde awo kakati ensonga ezigenda mu maaso. Muhoozi Kainerugaba yabizaalidde UPDF. President w'eggwanga erya Somalia yavuddeyo n'arespondinga eri General Muhoozi Kainerugaba era n'amugamba bye yabizaalidde aba UPDF era wenjogerera UPDF yagobeddwa mu territories ezimu mu ggwanga erya Somalia. Babagobye babagamba tebakyabeetaaga wadde n'omulundi n'ogumu. Era omukulembeze agamba Mogadishu esobola okudeployinga support nga terina ba partners balala bagiyambako era ke kaseera ba partners ba withdrawing mu regions ezimu nga bagenda maaso n'okustrengthinga forces zaabwe. Kino nno eggwanga lya Uganda libadde terikisuubira, aba UPDF badde tebakisuubira nti kino kiyinza okujjawo ekiti. Naye omukulembeze w'eggwanga erya Somalia Hassan Sheikh agamba Muhammad ono agamba Somalia could now take charge of its own security and could bid farewells to Ugandan troops, signing a potential shift in one of the honor of African most critical security pattern. Era nga agamba omukulembeze w'eggwanga erya Somalia nti ke kaseera Somalia ekole enkyukakyuka mu by'okwerinda byayo okusobola okwetonderawo ebisenge n'okuziyiza eri troops eziva mu ggwanga Uganda newankubadde bamanyikiddwa nnyo nga bannaggwano mu kupataninga security mu Africa. Era ekyo ekitiibwa tukibawa, naye kye twagala naffe tuzimbeko ebisenge byaffe nga ffe ab'eggwanga erya Somalia. Mulowooza tetusobola? Nti twandibanga tusobola. Era agenze n'ayongerako ng'agamba we should tell the Ugandans thank you era bye. Era zino remarks omukulembeze w'eggwanga ewa Somalia zaakoze ku lunaku olw'Essande oluyise lwazze oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'akola posti etiisatiisa ng'agamba nga wagenda okuwithdrawinga amagye ga UPDF era n'okusalako diplomatic ties with Turkey mu nnaku 3. Yagambye nti agenda kubanga yeesalako enkolagana yonna gy'ayina n'eggwanga erya Turkey saako ne diplomatic ties n'okuwithdrawinga troops zaabwe. Kati jjukira nti nno oyinza okwebuuza bino bikwatagana ne Somalia tujja. Kino nno kyadrawinzewo tension era n'omulimu gwa UPDF nga Abatakish bagenda maaso n'okurecognizinga mu ggwanga erya Somalia. Kakati nno embeera ng'egaze. Amagye gano ag'eggwanga erya Uganda gabadde gakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Somalia era kino njagala nkikutegeeze. Naye tewali balisikingira bye batafunira. N'agamba nti abanene ababeera emabega wa operation zino ziweebwa ddala akasente akawera era abanene bakiganyirwamu nnyo era bo bali well and good. Naye bano abaana bagenda maaso n'okusukuma abalina okugenda maaso n'okukuuma eggwanga Uganda b'embeera ekyali mbi nnyo era bo batunda bulamu bwabwe bwe bakomawo ate ne batatereeza na mbeera ne basigala nga banyigirizibwa. Kati Uganda yaffe. Uganda kinajjukirwa nti decades ezeekwatagana ne UN okusobola okulaba nga bateekawo embeera ejjawo tension ne conflicts mu ggwanga erya Somalia mu kibuga Mogadishu. Naye
gulowooza kiki ekiviiriddeko okubanga waliwo akayugaano wakati w'eggwanga erya Uganda saako n'eggwanga erya Somalia. Era troops za UPDF zibadde zirira ku front line mu combat mu Al-Shabaab nga basekiwalinga Mogadishu nga bagenda maaso n'okulwanyisa aba Al-Shabaab mu ggwanga erya Somalia. Era nga bagenda maaso n'okuprotectinga strategic assets omwe muli airport, seaport saako ne diplomatic zones zonna amagye ga UPDF gadde gagenda maaso n'okuziprotectinga. Ba security analytics Rashid Abid agamba okubeerawo kwa Uganda kusigala kuli indispensable newankubadde Mogadishu ekyali ku tones nti okubeerawo kw'eggwanga Uganda kukyali kwakuteeberezebwa. Amagye gaabwe okusigala wano mu Somalia kyali kyakuteebezebwa newankubadde eggwanga erya Somalia likyazinizibwa ku ntoli. Era nga bagamba omuntu omu yandibadde yeegendereza ng'asoma information egenda mu maaso. Abid watu wagambye nti kuba tiwannabeerawo clarification eraga nti amagye g'eggwanga erya Uganda ddala kituufu gamaze okuteeka mu nkola ekyo kye bateesezza n'omukulembeze w'eggwanga erya Somalia. Nagambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro banga otuwuliriza. Tukimanyi bulungi nti Uganda erina troops eziri mu 1,200 eza deployingibwa mu ggwanga eza Somalia. Awo kossa ne under bilateral arrangements eziwera ddala 8 saako ne 4,500 eza ATMIS. Era kino kimakinga okubanga Uganda yeyinamu ba largest foreigner military abali mu ggwanga erya Somalia. Era Abid agenze maaso n'okulabula okuvaawo kw'eggwanga lino erya Uganda kiyinza okuleetera ekibuga okugwa mu matigga. Era bagamba okwekiziitinga okuwizdowinga kwa UPDF kuyinza okulapusinga security ebadde enywezezeddwa mu kibuga ekya Mogadishu. Kakikulaga ki waliwo ensonga endala eziyinza okuba nga zibagobeza mu ggwanga erya Somalia kubanga woosoma lipooti zikulaga nti bano badde bakyabeetaaga era nga bakyabeetaagira ddala. Mbeera ki eyinza okuba nga ebasindikiriza okuba nga ebagoba mu ggwanga lyabwe. Awo we tuli ze zimu ku nsonga ze twagala okuba nga tutunuulira gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Kugambye emyaka n'emyaka amagye g'eggwanga erya UPDF gasiisiira mu ggwanga erya Somalia gagenda mu maaso n'okuba nga gakola obulumbaganyi ku bayeekera bano aba Al-Shabaab Islamic State obugenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Somalia. Era UPDF ebadde egenze mu maaso n'oprovidinga security nga tokyawulirayo nnyo intalo z'amaanyi. Naye nga woomanyi si gwe gusoose okulaba nga babagoba mu nsi. Twalabyeko DRC Congo nga naye bagoba mu Eastern mu Ituri provinces ezo. Omusango gwe badde beekuusaako gubadde nagwo tegunnategeerekeka. Kati ye embeera egenda mu maaso waaki amagye g'eggwanga erya Uganda mu luvannyuma lw'okuba nga gakola bye gakola waaki y'engeri gye galina ossiimibwamu. Ekyo kituufu si kituufu. Njagala nkulage ku mbeera zaabwe mu ggwanga erya Somalia engeri gye babeeramu. Excellency, these are very good people that we have always cooperated with together, and we have never, as ATMIS, I think this place came under attack one time when the Burundian forces was here some time back, at the early days when it was settled. Then there's no significant attack that has occurred here, not even, not more than even 5 robbing attacks in this area.
And all that shows that these people here are very good people that are coordinating with us and supportive to the Artemis operations. Do commend them for that good gesture towards our activities in supporting the government of Somalia. Thank you, Sector Commander, for extending to us this invitation and to come and meet with our brothers and sisters here in Al-Jale. Ladies and gentlemen, I mean, you are lucky to have UPDF here, you are lucky to have Artemis here, and you are lucky to have the SNA here, working, together, because we have SNA and we have Artemis troops working together for the security and protection of the civilian in this locality. Al-Jale become a center and a hub where you have many people coming here, gathering here. Haji Yusuf mentioned about 7 villages who move from their locality and they came here, and this is what we see in many other population center like Dubai. Everybody is here in Dubai. You have many people who came from the state, people who came from Nigeria, people who came from South Africa, people who came from Europe, and all of them, they are based today in Dubai, and they made Dubai a great city. When we were in the air and we saw the city, I was thinking about Miami, I was thinking about Dubai, I was thinking about meaning that you have a very wonderful environment and you have a wonderful place. After few months or years, this will become the center of the world. The locals who have been, who were born here, or those who we consider them as IDPs today. And see and realize that our troops and the SNA troops here, they are part of the community. So please continue to extend to them the support you are giving them, and they will continue to protect you as much as they can. As we are getting support from you today, continue to give that support in terms of information sharing. Because if there is something that we consider as suspect, share that information, report to the SNA, bring that matter to our attention, so then we'll be able to support you and to secure you and to protect you. Thank you very much. Kakati nkulisizaayo nnyo okuva mu bubaka obwo. Newankubadde eggye lya UPDF erya Uganda mu ggwanga erya Somalia libadde likola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga gwogerwako okuba nga balina obuvunaanyizibwa okugaadinga key installations zino wammanga ekibuga Mogadishu, saako airport eri Mogadishu, saako ne port mu Mogadishu, era port eno kiteeberezebwa okuba nga ekuŋŋaanya ba diplomatic bangi nnyo, era diplomatic missions ezisinga zikolebwa awo ku airport ne ku ports. Kakati obukuumi badde bateekawo bw'amaanyi nnyo. Kakati okusinziira ku Abid yagamba mission eno ey'okuwisdowinga amagye ga Uganda mu Somalia erina okubeera nga erikonsidalinga ng'eddamu okutunulwamu, nga bagamba singa okubeerawo kwabwe kuno amagye ga Uganda ga withdrawinga kujja kuleetawo instability mu security naddala mu militants. Amagye gajja kunafuwa ekibuga kisige nga tekirina security. Naye nga we mbagambye, lwaki ndeese omulamwa guno? Amagye g'eggwanga erya UPDF bwetujjukira omwaka ogwa 2023 nga bamaze okudeployingibwa mu ggwanga lino erya Somalia, abaana bangi abafiira mu mission eyo. Gavumenti neegezaako nnyo okubikkiriza, era twalaba ennyonyi ku airport ku kisaawe ng'egenda mu maaso n'okuleeta ebyasigalira byabo ab'amagye abaali bagenze mu maaso n'okuba nga balugulamu obulamu, abaali bagenze okulwanira eggwanga erya Somalia. Ate mission zino ezisinga
zigenda tekuli approve ya parliament. Jula parliament yeyina okusalawo oba eggye lya Uganda lideployingibwa mu nsi endala, kubanga ggye lyasayiningibwa okubanga likuuma ggwanga. Ekyo nakyo tokyerabira. So buli ggwanga lya Uganda we ligenda mu internal affairs, parliament eba evunaanyizibwa kinene nnyo. Era ky'oba olaba Minister Abbas we badeployinga amagye ga Uganda UPDF mu ggwanga erya Sudan, waliwo enkaayana ey'amaanyi nga Abbas agamba ye teyaprovinga kugenda kw'abano era takumanyiiko, ng'ate ne parliament egamba naffe tubimanyiiko. Amagye g'eggwanga gakatogate ekkubo ne gava mu ggwanga ne gagenda mbu gatwala bukuumi mu ggwanga eddala, so nga wano tetunnagawa authorization. Ekyo nno kiba kimenya mateeka. Eggye liba lyasayiningibwa kukuuma nsi na munnansi. Kakati w'obanga ogenda ga deployinga n'ogakozesa mission, kitegeeza obeera ku risiki amagye okubanga tegana settlinga instabilities eziri mu ggwanga lyago, ate gwe n'oba deployinga bagende bateekawo bagende bastabilizing conflicts mawanga ag'ebunaayira. Kitegeeza omusolo ffe gwe tuba tuguweera bwereeri. Tetulaba waaki eggwanga erya Uganda liringiriza conflicts ezitatukwatako so nga ne waffe ate tukyali bubi. Wano mu Uganda wetwetaagira ddala security n'okusinga amawanga amalala, naye bannayuganda babavaako dda babasuula muguluka. Balaba nga security esaanidde okubanga eweebwa abantu b'ebunaayira. Bakujja ku assignment yo nga bakulukuluutinga mu magye byewalayira ne byewasuubiza. Bakukyusisa abadde mission yo gy'olina okukuuma n'afuuka mulabewo n'otandika okutuntuza munnansi ate n'ogera n'okuuma bannansi abalala. Obwo nabo baba butumbaavu na buwumbatuutu. Kati gwe yenna sooja ali mu ggye lya UPDF olina kwebeereramu na kuzuukuka bwongo. Ate kigambibwa research akolebwa nti ojja weetegereza abadeployingibwa abasinga Baganda bava mu Central Regions. Lwaki? Gavumenti eno yalina system gye yeetandiseewo nga tiyagala kulaba high ranking military officer akyayimiridde mu magye nga alina cepe ez'amaanyi ng'ava mu Central. Lwaki? Waliwo project gye baali bazimba gye baali baagala okuleetawo nga baagala waleme kubeera wagisukkuluma, yo yebeebeere ensukkulumu, naye newankubadde bakyasiba bikutuka bikyagaanye. Munnansi akyalemeddeko agamba what come may tulina okusigala nga tukola ki, nga tulwanirira eggwanga lyaffe. Kakati amagye gano nkugambye gaafa nnyo mu ggwanga erya Somalia, era paka kati bakyaga deployingayo, era nga n'ensonga tezinnategeerekeka. Nkugambye main reason kukuuma airport Mogadishu ng'ekibuga ku Port Soko yeringa ensonga enkulu. Kansoke mbere nga nkuwa katambi kano tube nga tojjukanyaamu n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. Nagambye oli ku Yogi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Ago ge magye g'eggwanga erya Uganda gakomezebwawo okuva mu Somalia, ng'ekitongole ekya United Nations kye kigenda mu maaso n'okuba nga kikwasaganya transit zaabwe. Era emirambo gyatuuka ku kisaawe Entebbe. Ogwo gwali mwaka gwa 2023, gaali maziga na biboobe. Shortly, the plane door opened, and groups of uniformed men carried the caskets containing the remains of their colleagues out. The national anthem came first, followed by the long reveille, which is played to honor men and women failed in the line of duty. According to the army, 10 soldiers were also injured, with 3 still in critical condition. Major General Samuel Tuliagenda paid his tribute. People carrying out cowardly activities, they think they can ambush our people and get away with it, and maybe scare us. We shall hunt these guys down up to the last one of them.
Among those who were killed were a lieutenant, sergeants, and 2 privates. Brigadier Chanda spoke of AMISOM's achievements. As we have defeated them in major towns, like among others, Mogadishu, Afgoye, Maraka, Jawer, Burhakaba, Baldogoli, Baidoa, and Barawe. About 2 months ago, the Al-Shabaab carried out a similar attack on the Burundian camp in Somalia, killing dozens of soldiers. I asked Brigadier Chanda what measures there are to prevent such attacks. It would have been worse, but as you can see, they lost 46 and we captured 2. So they made a big effort on their part, but their successes were few. Although the mission by the soldiers who are fallen already was cut short by the Al-Shabaab terrorists, the others who are still serving in AMISOM are ready to carry on from where they stopped. And according to the UPDF leadership, they are ready to pacify Somalia, whose security landscape remains fluid. Sudil Biarhanga, and All right. Munansonyiwa akakayiseemu. Munansonyiwa akakayiseemu. Byuma byaffe badde byekyanze naye tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati oluvannyuma lw'akatambi ako, bannayuganda abamu ku baali ku bafamire b'abajaasi abo bafiira mu Somalia paka ne kaakati tebakompasetingibwanga, tebafuna buyambi, so nga amateeka gagamba oyo yenna yenna afiiridde ku mulimu gwa gavumenti naddala omujaasi, famire ya atlist yandibadde yinako keefuna buli mwezi. Famire z'abantu abo zandibaddeko ne kezifuna buli mwezi, naye wano mu Uganda nja kulimba nti kikolebwa. Era amaziga na biboobe, famire ezo wogenda mu maaso n'okuzirondula oba okola follow-up, olabira ddala nga bali mu bulamu obuteeyagaza. N'abajaasi baffe wano baba bakomyewo, embeera gye babeeramu naawe era ogiraba yakiyita mu lujja. Embeera ebeera teyeeyagaza, era tewoomya nnakabululu, so tuba tulina okugenda mu maaso n'okuba nga tusabira eggwanga lyaffe okuba nga litereera, nga bwe tukyusa ne system, we twekubira omulanga, we tuteeka ebintu mu nkola, we tuzuukusa ne bannaffe okutegeera amazima. Giri emirembe gy'okwebaka egy'okubeera ignorant gyaggwaawo. Kati olina okubeera illiterate ku buli kimu. Yensonga lwaki tubateerawo emikutu gino ne tubaweereza buli kasonda, buli information eva mu buli kasonda mugimanyeeko, musobole okubeera nga emyoyo gyammwe, obwongo bwammwe mubufeedinga ne information so that oba search that nti buli information yonna ejja obeera ogiinako some small idea ng'olina owoogitandikira. So gwe mulimu ogw'amaanyi ennyo, si lwakuba nti nno twagala nnyo kubanga tulepuka. Kati okuzayo ku nsonga lwaki eggwanga erya Somalia ligenda mu maaso n'okugobaganya aba UPDF, bagamba nti eggye lino erya UPDF terikomye kukomi ku ebyo byokka byokka bye batulaze wammanga, awula bagenda mu maaso n'okwexpandinga operation zaabwe beyond Mogadishu, nti omulamwa baaguvaako bapushinga ba militants out of strategy mu butawunizi okuliraana Shabelle River. Era bagamba omwezi oguyise 10 amagye agagenda mu operations ezo, naye nga kigambibwa nti kino kirina engeri gye kikola gye kikosaamu eggwanga erya Somalia. Nga woolaba mu DRC amagye ga UPDF egadiployingibwa mu DRC egamba yagenda mu maaso n'ebagoba ku border post. Lwaki? Nga bagamba nti ebigenda mu maaso ebikolebwayo amagye ago tebabitegeera kubanga basayiningibwa ku Ituri provinces, Ituri bitundu awo Buvuma, naye bagenda mu maaso nga beekwasa nti abayekera beeyongeddeyo mu bibira bya DRC, nabo balina okweyongerayo nga babafuggaza kubanga gye bava okubanga beeteekateeka ne babakolako obulumbaganyi. Kati ekyavaamu amagye g'eggwanga erya Uganda ne geesogga ebibira, naye ebyo byonna byali bigenda mu maaso n'okukolebwa mu bibira ya Congo. Yagenda mu maaso n'okwekengera, yali tenneekengera paka America we yamala osayininga endagaano naye. Ate ejjukira we baamuwa equipments, baamuweramu n'ebyuma ebigenda mu maaso n'okukola surveillance n'okuketta. Kati buli magye agadiployingibwa mu DRC gagenda mu maaso n'okubeera nga gatunuulirwa, gakettebwa, biki ebigenda mu maaso, biki bye gakola. Kakati awe wavudde ensonga
nkutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati embeera ng'eyagaze dda. Turkey oluvannyuma lwa Muhoozi okugamba nti nagenda kuggyawo enkolagana ye n'eggwanga erya Turkey, diplomatic ties zonna zonna agenda zisazaamu awuzulwenge ne troops zo zijja mu ggwanga zijja mu Somalia. Kakati Turkey nga ye abaatwala omulimu mu ggwanga erya Somalia nga bayita mu military training, infrastructures, investments, saako no controlling key economic assets, okugeza nga ports ne airport mu ggwanga erya Somalia. Bayinamu farms ez'amaanyi, badominatinze mu commercial opportunities ezilinkingibwa mu Somalia. Bakoze reconstructions, reinforcing mu positions zonna zonna ng'era ba partners. Kakati bagambye wekibawo ekityo UPDF withdrawing okujja amagye gaayo mu ggwanga erya Somalia, kubanga bano be bateekinga control ery'eggwanga eryo. Jjukira ng'amawanga amalala gabeera ne ba allies. Babeera ne ba allies abagenda mu maaso n'okufacilitatinga eggwanga ab'omukago. Kati Turkey yebadde etwala Somalia ng'ebitundu ebimu emirimu egisinga kola nguudo bye bakyenyigiramu. Nga woolaba China wano weyeefuze Uganda ne bali bwe batyo bwe bali. Kati okusiga okulira okujja China mu Uganda kusiitaana. Kakati ne Turkey ogijja mu ggwanga erya Somalia kuba kusiitaana. Era babadde batunuulira eggwanga lino erya Uganda naddala amagye aga UPDF nga gagenda mu maaso n'okusukkuluma bye balina okukoma. Kino nno kye kizadde kalumanywera. Ate Muhoozi Kainerugaba olukikumyemu omuliro babadde nga bayiyeemu amafuta. Kati okukkakkana ng'emberenge ebagagidde aba Uganda People's Defence Force. Oli ku Yugi Update TV gwagala otweyungako naggambye dakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja nyongera mu maaso n'okuba nga mbatumirako. Nga bulijjo mu comment section Zakariya Asaya webale kubeerako obubaka obutuuse. Muwanguzi Godfred naawe obeerako nnyo ku Yugi Update TV okolera ddala ekintu eky'amaanyi. Nsuubuga Henry webale kubeerako ku Yugi Update TV. Mwe abasharinga nammwe mbatumiddeko nnyo naye abasharinga bano sibalaba. Loni Kabalire nawe kwoli. Moyino Watts nawe oli ku Yugi Update TV obubaka obutuuse. Namugenyi Ajala nawe obubaka bwo butuuse mu comment section. Olw'obudde Mwonga Ryan nawe kwoli. Teddy nawe obubaka bwo butuuse. James nawe nkutumiddeko nnyo naye gano amannya bano balina erinnya erimu ng'ery'enkofu ate mmwe sibategeera. Naye anyway nga tugenda mu maaso n'okweyongerayo n'olw'obubaka mutukkirize olwaleero olw'obudde tukome wano. Mbaagaliza olunaku olulungi. Oli ku Yugi Update TV kugambye gwagala otweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri ky'oba okoonako ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Nze mbaagaliza olunaku olulungi. Mbeere bulungi mweraba. Excellency, these are very good people that we have always cooperated with together, and we have never, as Artemis, I think this place came under attack one time when the Burundian forces was here some time back, at the early days when it was settled. Then there's no significant attack that has occurred here, not more than even 5 robbing attacks in this area.
And all that shows that these people here are very good people that are coordinating with us and supportive to the ATMIS operations. Do commend them for that good gesture towards our activities in supporting the government of Somalia. Thank you, Sector Commander, for extending to us this invitation and to come and meet with our brothers and sisters here in Al-Jalil. Ladies and gentlemen, I mean, you are lucky to have UPDF here, you are lucky to have ATMIS here, and you are lucky to have the SNA here, working, together, because we have SNA and we have ATMIS troops